Kwano mu Buganda ku mutenda gwa Parliament kwa jana abaka 5 ekyagifuula ekibiina ky'oludda oluvuganya ekisinga obunene oluvannyuma lwa Kaguta Museveni okulangirwa mu kalwako Kyagulanyi Agamba nti yakawangula. Mathias Mpuuga yalondebwa ku bwakulira oludda oluvuganya Gavumenti mu Parliament era tewali kubuusabuusa nti obusobozi obw'okukulembera okuguba mu Parliament ya balina n'ennambika egoberera amateeka ekisajja kikulu. Wabula Mpuuga afunye okusoomozebwa okutagambika okuva mu bawagizi ba NUP munda mu kibiina nga ne Pulezidenti wa NUP Kyagulanyi Ssentamu omutwalidde nga bagamba nti ttiimu yaabwe ya Parliament terina kyekoze okusinziira ku ebyo bye baasuubira naddala okumamulako nakyemalira nga bwe bazze bagamba ekiwamba abantu n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Mpuuga n'ababaka bakulembera obutakolawo katiisa naddala okuyiwa entula za Parliament n'oluusi okwekwata amataayi bye bisinza okubavunaanibwa abasinga ne batuuka n'okulowooza nti Mpuuga alemereddwa. Abaka bange nze ng'omuntu ndi mumativu nti batambudde bulungi. Waliwo omulimu ogw'okukola ogutannaba kuggwa. Yes, omulimu ogwo tulina okugukola tulina gukola nga tuwuliziganya. Tetusobola gukola nga twenenya, tetusobola gukola nga tulumbagana. Bw'oba oyagala ogamba nti Mpuuga takoze, sooka olage nti Mpuuga omuyambyeko okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe. Bw'oba tomuyambyeko obuvunaanyizibwa okusirika oba si ekyo oli nnakigwanyizi era oli wankwe. Mu mboozi yaffe y'akafubo n'akulira oludda oluvuganya Gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga tumubuuzizza oba waliwo obutakkaanya ne mukama Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'engeri gy'akulemberamu babaka banne etali yakwesika bitogi. Ensonga evaayo ng'obutakkaanya obugezaako okukuzibwa nsonga ya kubanga ekibiina ky'NUP kiri mu kaseera ak'okutaggulula ebyo bye kirina okukola mu byobufuzi ku fronts ez'enjawulo mu Parliament n'ebweru wa Parliament. Mpuuga agamba nti olw'okuba NUP kibiina ekyali ekito mu kumukwasa obukulembeze buno tewaliwo nteekateeka nnungamu gye balina okugoberera era atambulira nnyo ku manifesto y'ekibiina etafuna mukisa kubukala mu mitima gya bannayuganda mu kalulu ka 2021 mu kiseera kino ekirabwanga obutakkaanya gwe muwato oguliwo wakati w'ebyo birina okukolebwa munda wa Parliament n'ebweru waayo. Kubanga Parliament ebyobufuzi bikolebwa munda ne wabweru wa Parliament. Ebyobufuzi ebimu bye twagala okukola bijja kukolebwa mu Parliament naye ebirala bijja kukolebwa wabweru wa Parliament. Ekimu kyoyita obutakkaanya kirimu n'okugamba nti biriwo ebinaakolebwa ebweru wa Parliament ate biriwo ebinaakolebwa mu lukale. Ono agamba nti talina kyakola mu Parliament nga teyeebuuzizza. Bye tulina okukola tulina okubyogerako ntibikkaanyaako. Ate nga bwe ŋŋambye nti twaliwo alina kisawo nti Pulezidenti Kyagulanyi alina ekisawo nti alinamu obukolyo bwajjamu n'agamba genda naako ate totunula mabega. Embeera teriiwo mu NUP. Nga munnabyabufuzi omugundiivu ensonga yonna entumibwa okukola ngibuuza nengitangaala ate nange kuba nyina obuvunaanyizibwa ogiguza bannange abankwasibwa ate nabo ne bagikola ne bagitangaala. Ndowooza Pulezidenti wange okufaanako nange n'abalala tutambulira mu mbeera ey'okukkaanya ku kyokkola. Olw'obwetaavu bannayuganda Mpuuga agamba nti kisoboka kulowooza nti buli lunaku wanaabeerangawo okubuuka n'okutuula ku mmeeza ng'abasinga bye balowooza newankubadde nga waliwo obwetaavu obw'okuggyako nakyemalira kyokka bingi ebikyetaagisa okukolako ng'amateeka agakosa bannayuganda obutereevu agatasobola kulinda kuggyako Mwami Museveni. Tekisoboka kuba nti tuli mu Parliament nga bw'ogambye nti buli lunaku tujja kuba tulinnya emmeeza. Parliament etuleetera ebintu bingi nnyo. Waliwo lwe mukeera ku makya nga lw'etteeka ery'okuteesaako bbago lya tteeka. Bwe muba nga bulina ebbago ly'etteeka ery'okuteesaako kubanga gwe gumu ku mulimu emikulu mugenda kuteesa ku tteeka lireeteddwa ennongooseza mu tteeka ly'amasannyalaze. Ng'oli kwatanga obuka ogenda ku mmeeza waggulu. Embeera eri mu Parliament erimu okukozesa obwongo era ng'obulina era bwe tobulina ebyokukola ebyetaaga obwongo tosobola bikozesa. So tosobola gamba nti mu Parliament nagendayo nga ebyokukola bikutte bukusu nti buli ekijja nga muleekaanira waggulu tujja kunyoomebwa ng'ekibiina. Saagala kulembera ttiimu enyoomebwa nti abo ebyamagezi bwe bijja nga bafuluma wabweru kubanga tebalina bwongo bubiddamu. Akkiriza nti ebyobufuzi eby'ekikungu n'ebyokulinnya ku mmeeza byetaagisa kyokka enjawulo eriwo yakutegeera ddi lwe birina okukola olw'okuba nti buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe mu kibiina. Mpuuga agamba nti ekiseera kituuse buli omu alimu olubimbi lwe okusinga okwerumaaluma ng'obwana bw'enjala. Kitwala akaseera
okukkaanya buli muntu okukola obuvunaanyizibwa bwe. Tosobola kutambulira mu mbeera nga muntu anenya munne nti gwe walina okukola kino ate tewakikoze, gwe olina okukola kino. Tulina okutambulira mu mbeera egamba nti waliwo omulimu ogukola naye tugaba n'ekkatala. Ono talemye na kutabukira Abamulima Mpindi ku Mabega ku kifo ky'alina kyagamba nti ekkatala lye ery'emyaka 2 n'ekitundu linaatera okuggwako balindeko balaga obusobozi bwabwe. Nze saakiranga okuba kampeyini okufuuka loopu. Nze ndi kitundu butundu ekyobukulembeze bwa NUP obwagala Uganda empya. Oye yenna alowooza nti asobola okubeera loopu okusinga ku kyenkoze ajja kuweebwa omukisa. Naye ate yandibadde alwana kubeera prime minister wa ggwanga so si loopu. Simanyi muntu bw'alwanirira kubeera leader wa opposition. Era n'okeera onnyonnyola abantu nti gwe kyolwanirira bayagala obeera leader wa opposition. Mbadde mu Parliament emyaka 10 nga sina bukulembeze tewankulira committee. Naye nze mbadde omujega asemayo mu Parliament emyaka 10. Omuntu alowooza nti asobola okukola omulimu guno okusingako asooka alage nti mubaka mulungi obwenkanidde awo. Era tulikodiyo tulage nti n'ebikolwa mu Parliament webitegeera. Ono webitegeera nti osobola okukulembera banno. Oli bw'aba alowooza nti y'omulimu gwe mu Parliament gwa kukkakkanya Mpuuga, gwe mulabe w'enkyukakyuka. Kubanga nze ndi muntu omu era nja kukeera enkyambe nga siri mubaka wa Parliament, mbeere nga siina leader wa opposition. Ono alowooza nti ekkatala ekkulu kwekakasa bannayuganda nti obukulembeze bwa NUP tebabulonda mu nsobi n'okuzimba obukulembeze obwensa obusobola okwesigibwa nti bulina obusobozi okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino. Erimu ku katale ekkulu kwekakasa eggwanga nti sitwale muyaga twalondebwa n'obwegendereza nga abantu batutegeera. Eri katala lya leader of opposition okuwa ekibiina image. Ekifaananyi ekyokujja mu Parliament nenenya ku meeza waggulu nga kyekindeese omulundi ogusoose si kifaananyi kya bukulembeze. So nalina okukakasa eggwanga nti kyemwalonda mwali temutamidde, kyemwalonda mwakitegeera, mwamaana kunyigako ne mulya nti mulimu omulamwa era omulamwa gwe guno. National Unity Platform omwangalowoleza oludda oluvuganya yagirinamu essuubi ddene nnyo ku nkyukakyuka y'obukulembeze bw'eggwanga lino mu mirembe olw'omuggundu ogw'obukulembeze obuvubuka kyokka yandisanga akaseera akazibu okutuuka ku lyengedde olw'engeri y'ebitege etalina musingi kwetambulira ng'ogyeko okukakasa abalima NUP Empindi ku Mabega temirandira gyayo giri wano mu Buganda wokka tesiga kifaananyi kituufu kya kugaziwa bweru wa Buganda yadde okunyweza n'okwongera ku bifo by'erina mu Buganda werina amaanyi esobole okwambala engule mu 2026 n'obutatuukayo ng'erina obukulembeze obwensa. Juda Musisi, BBS Serefina, ageesigika. Oyigangota Yuda Musisi. Oluvannyuma lw'akabenjedde kabusa akabaluseewo olunaku olw'eggulo